Abavubi abali mu 13 abawangalira ku mwalo gwe Kasenyi naddala abeegatte mu kibiina kya Kasenyi twetongole group be bakubiddwa enkata President Museveni bw'abawadde amaato ag'omulembe 10 agakozesebwa okuvuba. Bano abagatiddeko nebikozesebwa ebirala okuli obutimba obutuufu obukozesebwa mu kuvuba n'eyingini z'amaato nga buli lyato likunokkiriza mu bukadde 20. Bw'abadde abakwasa ebintu bino avunaanyizibwa ku byensimbi mu State House Jane Barekye abakuutidde obutabitunda wabula babikozese okugaziya ku nnyingiza yaabwe okwejja mu bwavu. Gali maato ameka? Maato 10. Ezo ze miliyoni 7.2 buli mwaka. Ategeeza nti buli lyato lisobola okubakolera obukadde 6 buli mwezi nga mu myaka 5 amaato gano gajja kuba gabawadde obukadde obusoba mu 3. N'olwekyo okuttidde abayuusi bano baleme okukola sente nga bwe baziteeka mu mwenge nga bwe bazirya, bakole sente savinga bazeewole zongere okubeera ennyingi zibejje mu bwavu. Barekye asabye bannayuganda okweteekerateekera obulungi kyangwire gavumenti ne pulezidenti okubayambako nga bwe kibadde ku bavubi ba Kasenyi twetongole group abeeteeseteese ne basobola okudduukirirwa. Kubanga sayite endala bw'otuuka osangawo obuyumba obufu, osanga abantu nga tebategerekeka, naye bano bw'otuuka wano olabawo obulamu nti abantu bamanyi kye baagala. Emma Kuteesa omukwanaganya w'enteekateeka eno ategeeza nti abavubuka abasoba mu 13 be basuubira okuganyulwa mu nteekateeka eno nga bafuna emirimu egy'enjawulo. Ekisooka kya byonna kya byennyanja, ekyokubiri balina salt mine oba basima omunnyo, ekyokusatu waliwo omutuwalizo. Kati era ebintu byonna omuvubuka yenna lutapingako afuna ssente. So omukulembeze w'eggwanga kati yasoose okutandika ne gurupu yali naye ajja kufuna ate n'abalala akole ki abaweereza. Abafunye amaato nga bakulembeddwamu ssentebe Ddamulira Robert balambuludde ku ngeri gye bagenda okufuna mu buyambi buno. Era kijja kutuyamba nnyo okuva mu nvuba embi okudda mu kuvuba okumu ate n'okufuna kasente. Bazanye pulezidenti waffe Museveni kyatuwadde kubanga nti si kyabwe musigamenti ekisangika ngo gavumenti yongere nnyo okutumbulira ng'abavubuka so population eri wano y'abavubuka yennyingi. David Sekayombya yakusakidde Bino ku Bukedde TV.